bakadogo bonna abali mu nsiko n'abaliwo baganyuddwa kitono including me mu chuka waliwo admin officer yali akola ki ayoza wali ekireka yali ayoza yali admin officer captain abusaga ayoza motoka nenkaba abaziga nemugambe motoka agisasudde toyoza motoka kusasude zokola ki admin officer captain ayoza motoka ali kuleve yoze motoka takanabe ati sinanibadde brigadier oba major general sijja kulimbira bwere omuntu yayingira mu 83 eha musiko ngandi wa maje emyaka je 8 nva mu training nandibadde kulanka ndalanye waliwo ranka ez'ebitabo waliwo ne ranka ez'ekikopo kati feranka ezaali zeetaagisa zaffe za kikopo ate mu majera okusoma kwetaagisa naye baliko bajjena bataasoma weffe we twatuuka ititokero simanyi ba yali wa kyakumeka Amini simanyi yali wa kyakumeka Mustafa Adris Bejajiro vice president alaka yali wa pito oba pipiri kakati so ranka toyinza ganti sergeant ayinza gifuno bagita musoko bakivundi obani yani byengenda okwogera wano ngenda kubyogera nga ge mazima amerere bye nalaba bye nawulira ate nga ntegeera bulungi ekigambo ekyo bakyogera nga obanga ekigambo ekyo sitera kukyogera naye nga ntegeera bulungi ameno nulagano actually ndowooza next year tunaba tuweze emyaka 4 kituufu gwe mulembe mulamba mu Bayibuli guba mulembe mulamba asatu mwenda mulembe mulamba gwe tunaba tuseeko nga NRM eri mu bukulembeze ameno nula ngogera nti gayina kye galeeta abamu tebakiraba naddala abavubuka abato kubanga bambi tebaaliwo nenga Uganda yali mu nvuba ng'omuntu omusirikale atusanga omuntu wa bulijjo natta nabba n'akwata omukazi n'akola effujjo n'ayingira mu bbanga lujja atazimba n'agisulamu n'avusiga kati zizigidde mu benzi gyesaaguze gyenyaze bukubo ng'azijja ng'omusirikale n'abadde gyawo lekatijja kujjagayo V8 kaakati ebyo Museveni bwe yabiraba naga no tekisoboka abavuka abato ne beekwata abayina ku mbavu ne beekolamu omulimu gemenula getulabako agawezeza emyaka 3 oli omukwabo abanunule gwanga lino ndi omukwabo sibu gwe oyingira olina emyaka emeka oba weegatta otya ku lutalo luno oba ku buyekera buno obwanunule gwanga mu 1983 naye nga nali musirikale kubanga twajja tweyubula nga omuntu bw'obanga olimu akamunyenyo baka brown nga kizibu abasikale banno okwogera akamanga wooli balowooza olimbega wani wa Museveni kubanga Museveni olwedde yali amaze okuyingira mu nsiko ate UD enamba ya UD yonna Museveni we yagigaba kati abasikale abafuna enamba nga muli Abaganda Abanyankole Abanyarwanda bonna abasinga abafuna enamba ez'amagye nga Museveni Minister of Defense bamulinako question mark kati atadduka yafa abasinga bafa so nenziruka ne bakama bange so wali mujje eki mu kiseera baliyitanga Uganda National Liberation Army ku mulembe gwani kubi nayisa bulule baada after 79 bateekawo ejje lyali balita National Liberation Army eryali kulwa Titokero Lutwa yali CDF Chief of Staff yali David Oyito Joko Brigade Commander ndoza Central yali Basilio Kerorara ate my commanding officer yali gundi Lieutenant Colonel Tito Apodo na Musimba Battalion mbalaje natoloka okuyingira Mose so wayingirira mwabo kasita Amini yagwa ne bateeka wejje eryo lye twayingiriramu ate eryo lye lyava mu NRA ate nga mwendi NRA bwe buvudde UPDF tuze tutambula tutyo so ova Musimba battalion noyingira nenyingira mu nsiko noyingira obuyekera era alasemu wange bamitanga kaseti mchajukira adjutant bamidanga tapi bona nkyabajjukira bulungi kati Musimba awe makenke je tutoloka ne tujja ne tuyingira tuyiseeyo mpaka Ibanda babo tugudde mu Lukola Kyagwanzi tugudde eyo ne tuyingira mu Yenjewa ne tuyingira so eyo gye nasanga mukwano gwange Sergeant Kifulugunyo omugenzi omayi yali yayina warrant officer class 1 rank again yeyo mukono yeyo warrant officer class 1 kati ye dala alyo ejinyambala ku mukono nifira ko sergeant
Sesi chumba. Ate Sergeant yafuka linja. Naye nako kakyali kaki. Katodo. Baba singa kati ebitoji bino kola ki. Kati oli warrant officer class 1. Eno kifuru naye abasinga era nkezo zibuzabuza kabe Sergeant Bukenya kubali erinnya lyakola ki. Lyakwata. Yeringa trademark je nyina naye nga obukasoulira Sergeant. Corporal Sergeant abo. Abo same abasinga bakadogo. Abali ne mu bakadogo nalimu kuba nali mwana muto. Era bagendoza nabo baje. Lwachi abasinga bakadogo. Muse anagamba bakadogo ye muntu gogamba kahapo nabera. Tayida bukazi, tajja genda kukwana, tajja kuvaawo, tajja kunywa mwenge. Kati bakadogo baachapa kaze nunja kubanga yego kahapo abera. Tajja kuli amunguzi. Omanyi kadogo aberanga bogulembwa yo nogiteka waka. Tijja kuli amulukwe. Kati akuliyebo kwa yagala kibanja. Talina family, talina aliawo. Ebyalanga tabitegeera, ebyobuyinze nnyo tabitegeera. Yamanyi afande yangambye kahapo era abera. Era bwo muganti otayitawo nayitawo usasi. Ajjadde kuba. Era bakadogo bakola emirimu yefe, bagita musoke, kibirango n'abalala. So baga so kadogo nga bomwocha koporo bomwecha Sergeant alabaga muwadde nnyonyi eggulu n'ensi kakati ffe twabeeranga ate batusuubizayo kubeera mu gurofa okubeera mu gurofa zino ez'egiidi ez'ebugoloobi nezo ziri awo kati mujja kgenda mu gurofa ezo kakati omuntu ali mu kayumba k'essubi asula mu gundi ensekere zimuli bubyenvunza ate omugamba kalida jalabe yakamba talagata mutwayitako mukamba kati ezo kalina ezo ze mugendo kola ki okubeera kati kadogo wandi musuubizaaki so olutalo luno okuluyingira gwe mbeera ki yaliwo eyaleetera abamu nammwe ogamba nti katwegatte ku NRA battanga basirikale n'abakulu mu bara kisinga tulaba nga batta ate mu bungi nga bayinza okutta abantu 5 8 kakati engeri gye wali kadogo no yandi bakubuusizza amaaso naye tookule wakonero jakule era baga nero nti era ndowooza waliwo effujjo lingi n'okusosola mu mawanga ne mu rankisi abalina rankisi nga balina kubeera bantu basayidi emu weewaawo abamu bayinza okugamba nti kiyinza okubanga kyagala kudda naga ebyenjogera mbitegeera bulungi naye nga muzeeyi waffe ayinza okuba naye takikola ki takimanyi kubanga luli twamusembereranga n'abeera kumpi naffe abasikale bonna n'abakulu bonna n'abagamba nti kwenda huko ne mutuula munakula muzuuli olulumu bwe yatugoyeza akawunga n'agoya akawunga n'ayongera mu supu muzeeyi n'akwata omulawo n'ayongera mu supu n'ayongeramu butto n'ayongeramu ennyaanya na katungulu cumu nangayika mukule muzuuli alafu mfanye kazi kakati nga nakani kwegamba buli kintu kyonna ekigwata ku pulusikala asembayo olukutu ng'akimanyi naye kakati olw'okuba nti waliwo gaapu nnene kyeyo ensonga lwaki ayinza obutamanya n'olaba abasajja omuntu n'alaajana nakati bannange era nka kibadde bwekiti bakubeera kubagamba shidagaani si yazigaba agikuweerawo kuba ye commander in chief kituufu promotion board yoda yali waggulu waayo naye olw'okuba nti waliwo kagaapu ako manyi nti mu myaka 4 gye ginaagenda okuwerera ajja kula yatambula abakazibye omanya ina bwakaziba ate ye bwakaziba ajjanga ono kuyubisa ngamba abakozi bawo mutuulewa shidagaani n'agikola ki so kabulamu yetaagisa ero abali wala atuli wala yensonga kuba Sergeant nandibadde nga ati sinandibadde brigadier oba major general sijja kulimbira bwere omuntu yayingira mu 83 mu nsiko nga ndi w'amagye emyaka gye 8 nva mu training nandibadde kulanka ndala nnyo ekyokubiri naye manyi nti ako ke kabulamu ate ayinza okuba nga n'abaliwo abamu bafunye lanka mu bitabo omanyi lanka za mirundi ebiri waliwo lanka ez'ebitabo waliwo ne lanka ez'ekikopo kati ffe lanka ezaali zeetaagisa zaffe za kikopo ate mu majera okusoma kwetaagisa naye baliko bajjena bataasoma weffe we baatuuka ititokero simanyi ba yali wa kyakumeka amini simanyi yali wa kyakumeka Mustafa Adris Bejaji vice president alaka yali wa pito ba pipiri kakati so ranka
toyinza ganti sergeant tayinza gifuna bagita musoko bakivundi obani yani atasomya asobola gifuna ranka kubanga atasomya asobola okola ekintu eyasoma kyatasobola kola ngati olwala lwakifa nyina PhD nyina masters naye abasajja balaba suicide abasajja bawayo ba drago abasajja abasura semakula mwana abasajja ba sergeant Kifulukunyu yali kamando mu Israeli abo bonna bawayo obulamu bamukasabani bamukomboti mwatu tebalaga kusoma kuli awe nnyo naye bakola omulimo gw'amaanyi nejje bali mukama abalamuze kisa bakola omulimo era abamu twali wamu nabo. Okay. Yes. Omanyi ngenze nenkubuuza mbeera ki yaliwo ebiseera ebyo battanga abantu nga mulaba mwabali abasirikale eyo naye ate bwe tudde eno mu bantu ye kyali kitya mwawuliranga bikimwe nga abali abasirikale kiki ekyali kigenda mu maaso abantu baffe mu nsi abantu baali bakooye gavumenti era bwe balaba asobola okukwata ku mmandu solagamba tutembeyo ne bamwegattako olutalo ne lutambula malidaadi nga mmere ya muceere kubanga abantu baali bakooye gavumenti yali mu buyinza fasi yaliko question mark eyakalulu ekyokubiri yaliko question mark ya Kabaka Edward Mutesa ebyaliwo ate ekyokusatu netandika okubba n'okutta n'okukwata abakazi n'okunyaga buli kantu ng'omusirikale bw'ayita mu kkubo olowooza empologoma yeeyiseemu omusirikale ng'afuuse mulabe w'abantu so ng'alina kubeera mukwano gw'abantu kubanga wa musirikale ava mu bantu n'abeera omusirikale naye nga waliwo gaapu nene nnyo between soja ne civilian kati Museveni kyeyaleeta n'aleeta akabonero plus akalingako omusalaba Yesu aleeta kugattako n'agatta abantu ba bulijjo n'abasirikale babeere bumu batambule bumu enkya bw'oba ovudde mu magye olitayalinza ojja kudda mu bantu ba bulijjo obeere civilian ne civilian ajja kuva mu ssomero ayingire amagye kaakati waliwo gaapu nene nnyo ekyayamba ennyo mu pulezidenti Yoweri Museveni era olutalo ne lumwanguyira wadde lwalimu ekikopo olwoba nti abantu baali bakooye gavumenti eyali mu buyinza eya UNR eyali oba UPC nga ebintu ebyawansi byakolwanga owayusa ajja omuntu mu nnyumba ye n'amutwala n'amutta owayusa ng'alina obuyinza obutta omuntu kyeyamaani wa UPC nga yakwezinzeeko alina obuyinza obukuza paka emirembe n'emirembe n'akubuzaawo ng'asinga obuyinza nga bwa chairman wa UPC ng'asinga ne minisita obuyinza kakati ne kirabika nga tebayina komo ekintu ekyo kyali kibi nnyo era nga ekintu ekyo saagala kukiroota nakuddamu kubeerawo buli muntu abeere mu ofiisi ye n'obuyinza bwe civilian yavaamu omusolo ogusasula abasirikale ogugula emmundu ogukola buli kintu kyonna eggwanga ne litambula kiba kibi nnyo okubeera gap between civilian nakati era bino byenda bwe babirawo obuvuyo poliisi kekola omulimu gwayo ekola muki omulimu gwayo poliisi etulina y'amaanyi tesobola kulemu kajjagalo tesobola kola ki tesobola bwe bagira batuulako ka military katono okusinga abantu ekifaananyi okukisiga ki enziro bannabyabufuzi abatono aba bayina ebizibu byabwe n'abantu oba yagala kalulu bakikiki ne wabeerawo ngamba bana bawansi twagala love eyo President Museveni ne bata gyasiga ku mugaati between civil n'amagye bisigalewo bigende mu maaso. Ogenza n'ogamba nti bwe joining amagye wasanga Sergeant Kifulukunyu manyi neri erinnya lyali lyakala Sergeant Kifulukunyu lyali nickname amanya g'amatufu ya Stephen Sempagala fa abamu tetuwamanya n'amanya ge matu yali Stephen Sempagala so oyo omusanga eyo nga already commando era yali musirikale yayingira amagye mu nkaago bamwena mu nkaago 6 yali musirikale yayingira captain abusoro makyaliwo mulokole so beba ku training eyo abo batwongeramu obukugu ne twayina gundi Tadeo Kanyankole ponna ali mu training fetwa abali mu majja twali muzeha kuongeramu style siasa eyekiyekera ne style kalanda style fetwa kola kalanda style fe batumango twambula hivi kalanda style kwe kutambula naye ngo otambulira wansi obegera wansi wali kalanda style waro braka bomba ebyo byali wansi kalanda style batugamba abagwikiriza abagwika nojja mu ngeri ya wansi akuchole ekikose kya kidomerwa afande Kyarugonza Matayi kubanga naye yali musirikali ku mulembe wa Idi Amin etongole bya Bambega so twali wansiwe wa Kyarugonza Matayi kalanda style
Clandestine ne Black Bomba waliwo n'ekyo ngenda kukijjukira kati ffe twatubeera mu group ezo ate ngeri twali abaana abato mbusobola kutube ne Mubaraks n'ennyingira minawuza nini minawuza kabalagala gabalo netuza kabalagala nemanya nti eri gitu AK47 wano walo machine gun eri mota eri 60 120 eyite zonaga tubimanyi kuba twali bamaje atabamanyi ebyokulwanyisa ebingi kati olubalo kwetwa nomanya nti andachi ziri 3 ngomanya n'abasikale bali ameka 3 tekoko ne ya OC kamanda biki ngomanya balinga 3 mu bakimo 5 nizigodi kati fenga tujja ngama 10 nga kuliko n'abakubi b'enduulu n'abakubi ebirebe nga bibwatuka ki ne mundu za mwenga satuzoka ngasa oba ttaano abantu gamba temwalinga na mundu alinanga ntono naye nga oli akubira wali omulala n'akubira wali wadde enduulu evuga kwata kambata kwata biki tuli bangi kati balowooza tuli gaki kati olw'okuba baalina ebikolobero nabyo byegattanga mu kubatiisa ne batya ne badduka kuba Bayibuli ega nti omubi alidduka nga tewali amukola ki amugoba naye omutuukirivu atalina kibi aliguma omutima ng'empologoma ensajja. Yes. Ye Bayibuli eyo. Yes. Kakati omuntu yandiyagadde okwongera okumanya nti mwenga abaleeta gavumenti eno mu kulembeze biki byolabe bikyuse nnyo mu myaka gino gye twogerako 39 NRM ngeri mu kulembeze bintu bikyuse bingi era nina oluyimba lujja kuba lwa it's a gospel music lugamba ati ebintu bikyuse nnyo mukama abikyusizza wona ebibuga ebyalo byonna bwe ngenda mu byalo byonna byaka sola masannyalaze gatose mu buli kifo enguudo zikoleddwa okujjako lwewaffe naye manya lugenda kukolebwa oluverye emyanzi kasanda bukuya Museveni no yayita President Museveni His Excellency nga walwana ngamaze okubaka bamba yayita waffe simbo jemba kyenyi ndi mu lutalo ne mu kintu wakati sebo siri mwebeolereze kakati we yayita era ezimu ku nnyumba ezakosebwa n'amaka agakosebwa gegali amaka ga kitango mugenzi John mama wange Miriam na Moddu watu abade mu kyache engabi akyalo ene myaka 93 gega maka agakosebwa agali amalonje nnyo negatasobola kuddawo naye ndi musanjifu kuba twazaawe eddembe wadde gaddawo naye eddembe lyakola ki kuba nnyumba ennungi naye nga temwebaka teina eba teina mugaso naye obeera mu kayumba bwe kati naye ng'akola ki so n'olwekyo abantu bakulaakulanye bazimbye amayumba factory weeziri nayise namanva onesanga obako darling ngaba abantu bavayo nga balingwa bolala pastor kitegeeza abantu factories eyongedde n'abaana abato bafunye emirimu n'abantu basomye nnyo kubangedde we nakuliyanga kulisi kubeerako oba mu kugombola omuntu alina degree esooka first degree naye kimanyi nti ate ekisingira ddala obuzibu mu Uganda bula lya mirimu anti kubanga abantu bangi tugamba nti abantu bakoze emirimu egiri n'abaana abasoma ne bafuluma ne boolaba bano ku boda abasinga balina amadiguri yes abaana basomye naye emirimu gibuze yes Nigeria yense emu ku nsi ezisinga obunene era ina n'amafuta ezisinga n'abantu abangi obukadde bakikuminga mu 6 plus naye tebalina mirimu. Nigeria twalina university emu nga Nigeria enanga 50 Jiringa Nigeria masters PhD osango omuntu alina masters batugamba mu byebitabu bali wakwati aichuya babagezako kunoonya emirimu ne babera mu mipiira mu bayimbi mu nsi yonna akutwale mu babulizi muki basasande kati Uganda irokopa Nigeria mu film okufe tukuliyetingewe emirimu kubanga Uganda esobola kuwa abantu emitwalo nga 10 timanyo bagiwera emitwalo 6 besobola kuwa emirimu ne bafuna kati abala tuyina kuyiya mirimu bwe tukula project ne tubera n'emirimu ne churches zituyambye actually ne born again churches zile say churches eyongedde ne buli church weberawo biraba kuba ebyuma amasomero ne church ne bitongole n'amakanisa kati eddinye zimu zile project amalwaliro kati tuyina okwasiza kuba tweyongera okuzaala singa president kati okoma okuzaala mukome emirimu giyinza okulabika ebitonono atono onoba n'ababiri ayinza tukomya yakakati muze naye tasobola kukomya naye omanyi buli ensi gye yeeyongera okubeera ki n'abantu abangi n'okulaakulana olaba China yensi esinga abantu abangi naye ekulaakulanye so ndowooza okuzaala tulina okubeera creative kakati oli awo okola emirimu mingi n'okubeera n'okutukola mulimu gumu olima olunda okola ku UBC okulaba nti okulyetingawo emirimu egy'abaana bo abaliddawo ate Uganda teyongera gaziwa
ettaka terikola ki terinanuuka tusobola okukolera ku ttaka eddono ng'Abayisirayiri ninga tukolerako ebintu ebikola ki ebigasa so emirimu gitondeddwawo embeera okutwaliza wamu yakyuka ddala kusinza abasajja abavubuka bayinza okuba nga nefa ababaddewo yakyuka nnyo omanyi njagala nnyo kiteeka ku ggwe nga ggwe nti ggwe nga ggwe wenyumiriza mu nkyukakyuka ezajja kubanga tuyinza okugamba nti eggwanga litambudde naye ggwe ng'omuntu naawe otambudde n'enkyukakyuka kuba ebiseera ebisinga batugamba ensi eyinza otambula n'egenda nesuumuuka gwe ng'omuntu n'osigala akukyoleka sijja kwogera nzekka ng'omuntu bakaddogo bonna baalwana abaali mu nsiko abaganda bimwe mwalugera ti nannyini mufu si yakola ki si yakwata ewawe si yamusikira si yamusikira nannyini mufu si yakola ki si yamusikira wadde nga yakwata awawunya naye ate si yakola ki si yamusikira n'atyaba enku si yalya gye ziyisizza okulira n'ennyanja si kwe kuliira byebiki ebyo kitegeeza ki bikyaliwo ebyo ez'engero badde ngezaako zikuleetera bayibuli ega nti Yesu n'ayogera bingi mu ngero abategeera baleme okutegeera n'abatategeera baleme okutegeera lwaki yakyogera ekigambo ekyo kuba yali mu bantu abatali bangu n'ayogera bingi era bakwogera dayirekiti mwaka gumu gwe yandimaze ku nsi ne bamukomerera ku musaalaba naye ebimu yabiyisa ki bali bwe yatuuka ku nkomerero n'ayogera naga nti abafalisaayo bafaanana amalaalo kungulu beefuula abantu abalungi enjiri agireeta luvannyuma naga mugende mugambe ekibe ekyo nti enjiri ebuulirwa Kerode abantu bakola ki okye bandowooza bagundi abajja dayirekiti mangongu bayokaana babatemako emitwe so n'olwekyo bakadoogo bonna abaali mu nsiko n'abaliwo baganyuddwa kitono including me mu kyukakyuka muganyuddwa kitono ekyo ekituufu nannyini mufu si yamusikire si amufuge nkiwulidde naye bw'abanga si yasika bwe babaga bayiika 6 kanfuneko 2 era mbanagenda kugamba nti projects nyingi zendabye ezitandise nina obuzibu ndi mulokole saagala kulimba ku TV nina projects nyingi zendabye era nina bangi be nalinga mpulira nga bagamba nti abazirwanako baali ba veterans baali badde bamu kuba special interest groups nga bwolaba abakyala nga bwolaba abavubuka nga bwolaba abakadde nga bwolaba abaliko obulemu nti kubanga n'abaana bano bayingira nga ba myaka 12 10 9 13 14 15 ne bayingira nga tebalina kye beekolera era mukulu so yensonga lwaki n'okusoma kufiiriddwa olw'entale zali okuva kwa Amini twali mu sabasaba baabo tuyingidde mugundi kakati omwana bw'alaba n'akubuza taata ndaba abalala ayingidde gy'avuga V8 ali ku ddala lya Bulugediya ali ku lya Nakani ayo tuufu oli musirikale oba otulimba nenga oli buki n'akubuza n'okubuuza dadi oyo wamusooka okuyingira mu magye obusooka kubanga obwana bw'ennaku zo butegeera kali mu senior 4 senior 3 yayingidde mu 9 nendaba abaana bagundi bajja ku ssomero bajjira mu mmotoka wajja ne pocket manager n'emitwalo 3 5 waliwo omwana omu w'abantu abaliko mu nsiko yagamba daddi we namugamba nti mpa ku ssente naga totutawaanya tomanyi ssente bwe zibeera genda ozikole ki najjeyo ssente n'agenda nazo ku ssomero kati bagenda okulaba ng'omwana agaba emitwalo 5 aba emitwalo 5 2 3 4 bagenda okukebera ng'ayina miliyoni 30 mu bbanga mugundi yaggyeyo ssente miliyoni ne bukubira maama we owange mwafunye esiba ababbye nti omwana yaggyeyo pocket money tanakola ki kati bw'abanga kadoogo veteran awuli ekintu bwe kiti ujjukira omwami abasuula ssente ojjukira Ssaabazekaba yasuula $, ne house gano afulumya ssente omukozi n'afulumya $, mu nyumba y'omukulu omu ne bafulumya $, ng'alowooza bipapula abantu balaba ne $, zino zibafulumiza ne bazisuulaawo mu lusuku abantu kwe kujja ne bazikola ki zivudde mu nnyumba ya muntu eyakuba essasi nga bwe nakuba eyalwana nga nalwana omwana afulumiza ki $. Oba oli asoobye agenze wakisuba alingiza agenze kulaba nga laba luumu namba ejjudde ki ssente naye nga yava kwewola kawunga ku ki omwana bamugobye ba veterans bakadoogo abaliwo ne kati bandi badde bayina amasomero agaabwe oba mwe bateeka abaana nga basomera bwereere up to university kyensaba
muzeyi nga tonaba kunaka kubanga bwe twalabyeko yeki ye mwana gwe tumanyi tetuligamba muntu atabimanyi bayibuli kati atamanya Yusufu najja ebigambo nala byenjogera mbitegeera bulungi era tebakolanga editing atumanyiye muzeyi bajje n'osaali musale singa abamala okuvaawo aba tebakola ki tebatumanyi oyinza n'okugamba muhoozi n'omugamba CDF manyi sajja nebukanyira gasikola ki tweko mu kubagwa nga second lieutenant omusajja bwe yatusongamu emunde bombo nengenda ng'ayagala kutukuba masasi yes ngandi naye ngatamumanyi nimbuga nti omuvubuka oyo gw'olaba yafande first son obadde tomumanyi okyeba naga mulokola santi sana okyeba ndowooza so n'olwekyo abamu tusaba gavumenti nga tucelebratinga emyaka 40 nga gigenda okuya gwe mulembe mulamba mu Bible wabeerewo enkola eyita bagwenda basajja gundi gita musoka nenda bakifulugunyu nze naliye fwe twali abamusomo ku muzika tusajja otuyafata ina nyumba kunsi naye nolaba abantu basiba ggulu banonnyayo sente buli kisendo kye bamwadde emitwalo 4 bamwa milioni 4 milioni 3 nze ndi muyimbi w'ennyimba zino ez'amagye sinza ziba sebo video ne audio my money nakola ka studio nga nkagattagatta my money sina wadde kikumi kyaki bwe ngende ggulu mangenze nga kadogo ng'omusirikale ayimba ennyimba ez'amagye ezikulakulanya ezirwanyisa sirimu na buli kimu nze nabikola ku ssente zange kubanga nina mwoyo gwa ggwanga saba eggwanga linkwatireko ne baveterani bannanga bali eyo naye bambi bali eyo babonaana obwavu bubatta His Excellency empale bazikubye ebiraka walabyeko lieutenant ayo abadda atunda bigundi okiraba waliwa admin officer obuchupa waliwa admin officer yali akolaki ayoza wali ekireka yali ayoza yali admin officer captain abusanga ayoza motoka nenka babaziga nembugambe boroka agisasudde toyoza motoka kusasude zokolaki admin officer captain ayoza motoka ali kuleve yoze motoka takanabe munsi zonna ezikuze katuba Uganda ekuze egunjuse abantu basomye wateeko kubeerawo enkola ennungamu erebeerewo nga tugenda n'okuyingira mu kalulu ba veterans balwanyi bakadogo n'abalimu n'abo abakyali mu magye batunuulirwe n'eriiso jjoji basumuzibwe kulankaze balina mu butuufu envi ziyise mu mutwe ne bali kulanka ntono staff sergeant Sameja kwe bakoma bw'oyogera bw'otyo nga tugenda ne mu kalulu kubanga bangi nzize mbakolako emboozi wano nga bagamba kaakati nyinza ntya okugamba omwana wange okulonda mu mbeera gye ndimu ng'omwana tasoma omwana talina kyakulya ndi mu kazigo n'ez'akazigo zibuze ngamba ntya oba nenyumiriza ntya mu gavumenti yange nensikiriza omwana bangi mbabuuza nti olinayo omwana eyagenda mu magye nti mu mbeera eno gye ndimu omwana wange ayinza okukkiriza ogenda mu magye era akugamba nti mu mbeera eno mwendi nyinza ogamba omwana ntironda pulezidenti mu magye nga te mulimu mulungi naye agalabanga kisiraani nali ntambula nga ngenda nensanga omwana nenyimiriza emmotoka bwe nayimiriza emmotoka awo naalya ndi musajja mulokole mba nenyimiriza emmotoka bwe nayimiriza emmotoka omwami omukwe nayimirira atadde omwana muwala mu maaso mukyala we yavuga hama neŋŋamba ndi fase tubeeko muhama nenjiyimiriza mukuba mwe nayimirira oba entomero nebabyo bigaada okutula muhama nentuula ogenda okulaba nga staff sergeant yakikola ki yagivuga nemubuuza oli drive naga nti yange staff sergeant oyina hama muvubuka okola kinti nkola ku kakiiko ka security ejuba akakola ku kisaawe n'emmaka g'obwa president omulimu wagufuna otya ani yagukuwa ngende tugenda okwogera naye ne twogera naye ne mutegeera bulungi n'enkomaawo kati bwe namutegeera bulungi tutambula bwe nali nva mu mmotoka n'ajjayo siringi emitwalo 5 nangamba afande erinnya mu bodaboda staff sergeant awanze sipiiri yawe eyandi mukulidde emitwalo emeka 5 olinye mu bodaboda avuga hama ne mubuuza omulimu na buli kimu owokubiri nali ngenda mbalala nesanga omwana nimuyimiriza simanyi nti musikali ngenda okutuna emabega ataddeko ennyota ki 3 wa polisi no zino 3 wano waggulu nekinene ne wano ku bitoji mwana muto tanafuyire kumera na birevu senior assistant commissioner
gwe namutunuulya bwenti ne mugamba nti olagawa tugenda ku pati ya muganda waffe yayambadde masters nze ngenda kulaba mama mulwadde nyina ebidusu mu kaveera agenda ku pati ya munne yayambadde yafunye masters bikwataganira wa nantwala kati bwe ntuuka mu kkubo ne njagala okulya kulagonja naga yalabanga aleese kalimbwe mu motoka ye V8 ndoza tamanyi na gonja kye kitegeeza bikyebyo naga wacha odugaze motoka natuka yayimbira n'akyama mu hoteli y'amaanyi nnyo awulidde nuti ne tulya balance ye naye namundekera nagamba balance wekawuyo tayigiza balance muki gwenjogera tanamera biki birevu enyota ziri kuki bino bi balance bichafu bisente bichafu nze nabiteeka mu nsawo ne nyongerezaako ku bikoyini byange bwe nafuluma nenkaba nnyama ki amaziga ne ngamba ne nkubasane bwamba fanda asante sana nentambula so endiga bwebanga ekotesa omutwe emanya gyeraga nebaza gye twava wadde bitutuuseeko byonna naye tuyina bwe twava nekitukoze saagala okolenga pulogulaamu wano okolenga pulogulaamu ebintu bino ekya kifulumye taliwo yafa tuyina omwana yasinga okuzina amazina muyita private Kigozi bwamala okuzira Gaddafi n'amukwasa briefcase ng'ejjudde ssente olwamala nemagamba leeta apo ne bagimugjako olwamunanga nti nze mu majenga avudde mu mpumulo nabikoowa n'agenda ali yafa kansa twamuziika bomba nenebaza amajenga baali bamusiimye Kasimoke yazina amazina asinga bazinyi bonna mu Afrika mu maaso ga Gaddafi e Tripoli omunene n'azimugjako leeta hapa sat nangamba fande pumbo tula nvuddemu n'avaamu n'agenda afuuka pasita bambi kansa yamutta naye n'agenda yavaamu nga muvuka muto so n'olwekyo nyina n'oluyimba lwe nayiza lwayita kulya nakushoto nyuma geuka mwendo waraka mbere tembeya bebiki mu Luganda nti obulyo obwaddyo n'obwakono n'emabega kyuka naye tambula muki ali kugwa kono n'ogwaddyo n'ogwemabega tukyukeka tutambula muki mu maaso kubanga tutunula mu maaso wewali ebyaffe ekirala ayigijjo mmanyi abawe tuli omwe twali naye nga ndi alapi komanda mu Sat Battalion 86 nga ndi kuranka ya kopolo nga tuye sergeant tuli omwe kubanga obaba wangalanka ya sergeant naye nali kopolo nga tuli omwe sergeant nga ndi alapi komanda mu Sat Battalion Moroto eya Owire Ouma Kafureka yali kapteni ye yali CEO Moroto oyayi gigi bawe tuli omwe Spencer nali naye njogera baziba nembera mu 5 battalion ya tuli nakani ekisangani ngani muwide ya wunde nakani nja kumujukira erinnya nembera mu 7s ya Matayo kya Lugonza nembera mu 97 nembera 120 yali Chad Kiwanuka nembera battalion ne brigade zinakabeera muki mpitirivu nga nkola era nina amasase gaga so olwanye entalo gagano kapere kakwata bulungi kako awadi zange bawandika kamanya mabi ezo awadi zange bawandika kamanya malala ago gava gano bagava mugayita mu byena nekagukireni ne bakubedala wano mu mukono ne bakubedala wano mu mutwe nengwa wansirenga ndi mukama sigenda kufa ngenda kubeera mulamu nwanira nsi yange ndi mazima era mukama nakola ki bwe twogera ebintu yalo omusajja ali musize sijja kumogera yayogera na yoyo afande Bukenya nanjogerako burundo ne wisdom kaye yanjogerako burundo omulabumbuye yanjogerako obamanyi banjogerako sibamanya nibaga n'omusajja oyo gwe tulaba omulokolo oyo musango kigwe yazi ebiche bikulukusa gwaffe abamu tulowooza tosobola kuba musirikale ate nodda mu byakulokoka abasirikale baba traininga kutta gwe ba traininze okutta ate n'olokoka oyinza okukola kiri ate kati olowooza singa siri mulokole nandi badde bulungi sande badde bulungi wekanga bwe batulokose wekanga obbi weetaaga tolina wekanga oyogedde ebitakwatagana wekanga ofudde nga gundi naye obulokole buleeta mukama akuwa agabirira mpola mpola nga nekitulubirira ne sente zibanjibwa ne lanka naki n'awaadi zonna bulidde nga bwe bijja
naye mbyetaaga mu bantu abamu ababanja sente nyingi yenza omukubo ebintu byonna byoyogedde omuntu ayinza okugamba nti tuyinza okuba tutudde ku timing bomb kubanga bangi mwebali naye nga si bamativu nyina okukkiriza tugenda kumatira nga si bamativu mpozi bwe mwogera bwe mutuuka eri oli agamba tetweditinga olinga agamba nze yayingira mu mwaka guno omwana ze wuli kati yankulira noli ate no waliwo omukulu gwe nayogerako naye ne mugamba nti abaana gye bali eyo abayingira mu 82 abayingira mu 83 naye bakomplayininga bagamba bali ku ddala ya kopolo private sajenti nti awo bwe bakoma omukulu nangamba tekyaliyo muntu yenna mu maje eyayingira nga kadoogo mu myaka ekyo nti era abaliyo bakubalirayo nga babiri nti oli ye finance simanyani ne bamwogera oli bwe batyo so mukyaliyo bwe bali bangi okimanyi nti mu mateeka g'amagye president asobola okupromotinga omulambo n'agwalanga nga mufu embirabyeko kakati fe abalamu lwaki batupromotinga embirabyeko ono gwe bakuba amasasi wali kati inspector general of police teyavudde mu tiyali ne bamuzza okiraba wulidde contract so omuntu yenna asobola okupeera promoted oba wadde yawummula ne baga nti ojjukira yali kabaka Dawuda nti mu maka gaagundi temulimu yenna eyakola akalungi mulabemu kakati ne mu maka g'abannasiko mwebuli abakola akalungi beddisereko yasasira ye twali wabuku mukolo gumu ze nayimba ku mbaga ya Brigadier Hudson Mukasa n'agamba naye musiidake nakola yakalungi akayizo okupesa wadde kalazi kopolo bebe bagati ati wavayo nga bukyali naye yali kadogo beddisereko yes yayogera akagambako nti sirina kye nakola tewali kalungi n'akamu ali ku private beddisereko kakati so baganda bange twagala kwebaza kubanga obwakabaka bwaddawo abalangirira abambejje batudde entende ate nebaza ne Ssaabasajja okusuuka nebaza n'ebintu ebibadde tambula obulungi naye ezo ensonga nkulu abaliddawo abaana baffe bayinza okuzoogera mu ngeri ndala kubanga ba social media n'ebirala netubyogera mu ngeri ndala mu bwetowaze mu bumanyi kyensoose ngambye ti byengenda okwogera mbimanyi bulungi era mbyogedde ntegeera bulungi nze ebyo so ku lunaku nga luno watuyimbiddeyo obuyimba namayingiddeyo oluyimba olugamba kulia na kushoto nyuma geuka mwendo walaka mbele tembea Vumulia vijana, vumulia wazee, vumulia wamama, vumulia wandugu, vumulia vijana, vumulia watoto, vumulia wandugu, tusonge mbele. Ya kati ya uchichija Luswahili. Aha, ngandika kanti mugumikirize. Esawa yura chikola chi mugumikirize, mugumikirize. Kubanga muzee yagamba muvumiliye tunapanga. Manyi muzee yapanga. Okutukira ndala 12 abiri mukaga je myaka ana ogwe mulembe mulamba muzee katonda gwana wabodo kusana Bible oguba mulembe myaka ana mu 7 nabagufuza myaka ana bagukulembedde myaka ana kitegeza na kamalo mulembe mulamba yes nagutandika mwana omulange tambula kakati fe tuli myaka ana nga tusavinga nga tukolera government nga tukolera Uganda sondo za nsubira ekyo nkyogedde era bwe nava wano abantu bampite twagende bombo ne balabanga sana omu kubasimibwa n'okufuna sente njigidde ku pikipiki je koze eki boda pikipiki gundi Nigeria bagita baki byenjigiddeko sandigidde mugundi Brand Cruiser V8 ne bwetali bade V8 naye nga at least mutu kanungi ne baba big honi obandala so n'olwekyo sagala abavubuka nnyo batulabe kubanga omuvubuka yinza okundaba twandyagadde n'okupona music actually ndi talented music ndi muyimbi ndi muwandiisi nande recording studio akatoto okukongeramu tuko enyimba zonna ez'amagye n'endala zonna ziri tuziteeke mu form ennungi zibeere ku UBC abalijja n'abali baawo bazirabe mu audio ne video kati okola ki era okola ngani nze
ndi wa musirikale nga bwondaba je bakudeployinga gyogenda aduyi wajira ngayagala kutabangula okisagala na kintu kyonna sibuza dalabwe sizuruka buki buddusi panzi kyanje ekyesingo okwagala mirembe kubanga emirembe tusinza buli mpunga bwayagala sikana agenda nasinza naweereza ngate mulokole yogambe ku kyokutta bogenda ku front line Uganda entalo zetulwana za ziliko cause tulwana entalo nga tulwanyisa abalabi ate si balabe sitani yennyini ali sababu oli si muntu sistani era zinayimba olwa Somalia walula bawo nyimba ne video kakati tulwanyisa sitani yennyini bwe twalwane konyi sitani ajja okubba n'okuta n'okozikiriza era nga ndi Mukama nyamba bw'abanga tawanise emikono kube sitani baba wanise emikono tumukwate tumutwale ruzira bamusomese siyasa aterere ogwo muzimo gumulimo gokutta gokutabangula emirembe guve era twagala Uganda bere mu mirembe so bubaka ki bwoweereza omukulembeze w'eggwanga nga tutuuka ku lunaku luno sebo His Excellency President Commander in Chief ojjukire abasekale bonna bazirwanako abaliwo n'aba balina famire zaabwe ne bakyala baabwe abakyaliwo basobole okulaba nti basomesa abaana baabwe abatanazimba mayumba gazimbibwe binzo si bingi naye omuntu afuna akabanja oba ettaka ne bafuna ogutundutundu baga nti kakati funa yika nga lukaaga oba bitaano ngama awulidde ne baziwa bazirwanako buli omu naafuna wa ne bwafuna yika 5 juzi bale bagabe mu bende awuli yagenda mu linnya lyange ne bamuwa yika 10 sinze mulinnya lye kondo kabanda yali aliga yes mulokole munna mulinnya lyani atali musirikale ne yefuula nafuna yika 10 ne bagenda ngegulu ne bajjanga yo sente tibazirese mulinnya lyabo Kenya ewasande sale simu kodo nakatono nenja mutuuka kabe nakani nga sizange ne bawandika Sergeant Bukenya ne bawandika erinnya eddala oli ne bamuwa award nabba walune ya chupuli yayimbe kasase nakamaze Sergeant Bukenya nayimbe nyimbe kasase ku mikolo natunda bisidi ebivunde bitayina makolo yayimba zize naye nga zitezirimu na mulamo naye nga yetumye nze kati chief of staff nanjira kanti nonye Sergeant Bukenya nanguze biyimbe bibi bwe yanda bako nemwe nyimba yasigale yekomba bwekombi nanyongera kagenda oliye ne kukakoko kwegamba nkolera ddala ekintu ekiki o music omulungi owedini no wamaje omusanga kunze lwaki UPDF bino tebiteeka mu sente enyimba zizi anti kakati kankubulire wali olabye ronchi y'omusirikale yonna y'omuntu yenna yazirwanako nga prime minister kwalya mungu zibalabako nzinda bakwepicha byenda bakabakulu nakugambye olwaleero ate oli mutuufu ndi mutuufu kwepicha babeerayo ogende kula gundi bayombye gundi yakoze launching wano ku Serena abakulu bonna babaddewo naye nze kampiteyo nenyinza n'okuyitako gakanisiga lieutenant nakubula kakati simanyi tukole concert nene ya Sergeant Bukenya afande Bukenya ayimbye nyimbe z'amajeneze dini baddewa wali abakulu bonna bavweyo balete mu dollars baziswali okiraba ndowooza emikolo baleme kuyita bana abawemula kubanga twalwana Uganda kujijja mu kiswalo mu bintu ebibi nekati okwemula kufuusa okwemula enyimba nga abakulu bonna babeera ku mikolo egyo nga bawemula nga ndaba njogera pena kituufu beefuula atabetegeera nga oli Muganda n'otomanya bintu gundi okyeba ndowooza ne bayimba ebigambo ebinene ne babikuba wali direct nga essunsuliro erya nga Nyombi Pembo lya UCC yagikuli waffe singa ekasanda jemba weriri UBC were nyimba gye zina okuyita ne bawemula ensi yonna ne bagikunamira okiraba ndowooza bye baagala ebirungi ebirimu amakulu ne babigaana tetujja kudda mu bisiraani tebajja kutukunamira tebajja kutuwemula ekyanyiza olunaku lumu nagenda eggulu nga nze nnyina okuyimba bwe ŋŋenda eggulu ne bagamba meja ndi wanaga nti muyite Sergeant Bukenya ayimbe bayita omusajja n'ayimba nanfuka ontamye ku kituuti kya watoto kyaki gwe mulolo gwasooka okulaba kuwemulira ku kituuti nanfu ontamye nanfuka ku kituuti kya watoto kyaki Jenosale ng'atudde wali meja ndi wana n'atudde wali baminisitazi bali wali prime minister n'ajjayo akasawo n'afuuwa ssente zonna zigwala kabako nga akooka nali wali nanda bye bibanyumira ebyo bw'oli bijjamu
oliba onkoze seke left emulundo gwokubiri ne bampita ogende eggulu gundi twali 12 oba 3 ne tugenda ng'agenda okuyimba Sergeant Bukenya maaso wa kamanda yini chifu ng'atuuse mama z'okutuuka nzize tuli ne Moses Rakazoli temubende tuyingidde twaba masasi tuyimbe nga MC yeddiba Sentongo omumanyi Major General asula mu kikaji wiwaffe wali ng'omulamuddako Kanon Kalubo Brigadier gonna mulokole munnange oli wa ku kyalo nze nina okuyimba nga twemanyi bayita Bebe Cool atali ku list njogero pena tamni wabidandi sali mukwano gwa simenya akwira kumbe bali bapanze naye kyono bajja kamba president otwamwadde miliyoni 4 oba 5 diba Sentongo ankakasa n'agamba tabadde ku list oli obulaga tabadde ku list naye mbu waliwo omukulu agambye ayimbe kifuba ne banjija ku list ne bampe emitwalo 3 nga nze nayiza n'ennyimba 2 zali ngendo kuyimba ku mukolo ogwo emmundu zaavuga abantu ne basasaana abantu battibwa batalina musango muzeeyi webale n'abajasibo okununula Uganda n'ogijja mu nvuba oluyimba nalukolera mu Dream Studio yedi wayawe nensasula audio ne video ku sente zange ne bakuwa emitwalo 3 ne bampe emitwalo 3 eja Uganda nga bakuwa okolotya nkome ongule bogoya nga nkoma mu mukuba njogera ne bakuwa transport yakoza yes oli gulu gundi Arua edo kibazo so mukasi ne bakuwa emitwalo 3 tulabye ebintu eyagenda ng'oli ku list ng'ogenda kuyimba nze ndiko si ku list nze ngenda okuyimba nze ngenda okwaniza president kusomozebwa kw'amaanyi kunene kw'amaanyi kibuuka nangamba tukwate Bebe Cool tumuje ku kituuti nga president walinaga eyo bad manners ng'omusirikale tofiirwa omusajja omurokole nangamba ensi bwetyo bweri bwe bakola ebintu byabwe kukyanga era n'omalaga complain nga they can kill you nebiku juzi one ne balonchinga ko gundi ulinzi ko ulinzi nakane bagita ulinzi okulwanyisa sirimu muki wano wone bombo ng'omugenyo omukulu director akulira ebyaki ebya AIDS chief of staff ami commander yalya n'agisindika chief of staff na poli ekyanda mukwano gwa mumanyi tebayita muvubuka ayogera byoroswaye nawe mulabo we muzi nze nandiyimbye eyajja ku kyuti bana ndika amafuta yawe mulabuki buwe muzi mu luswaye n'ayogera bigambe bitakwataganda de tuswara ndiswaruka gundi namukuba empi Arosias mugundi Arosias gundi ono gundi Matofu George namukuba nabwa rwacyo we muda nakugambye kwogera kwa yagina okuzanya omuzanyo nga nze ngendo kuyimba nyimba era nyimba ze zakole bakolo nazikole wa Pademan wapadde situlio ntono kitirivu bwe batuuka ogunakani baali bakoze n'okuyimba kyetito chief of staff naye nagati ono obwedda gwe mbadde njagala ayimbe asante sana nakwata mu nsawo ye musajja watu n'agamba afande kwenda nini nega enijoze ebintu ebikoze ebintu ebyo ne tukola oluyimba n'ekigozi olulwanyisa sirimu mu Uganda yonnere ennyimba ze bayimbe za majezangu tuyungane pamoja tupiganise sirimu ugonjwa kweli kweli umeua watu wetu wadogo na wakubwa na wadogo te wameisha eze nyimba zinazikola bwavawo bulwadde bwavawa lutaya bwamala okufa bepa nentandikira okole nyimba biseera byadda sebo bwe mbala okola ogana ngamaliriza bwe mbala okola bwe kityo ngendo okukola kyo bakola bati ogwo mulundi gwakomeka bakusatu ngenze wasala mpadde sente ampe sente sekuritale nagamba sente teziriyo ayina abaki sente zaweddewo wayite banga ne babbe kutya ye sente emu wasali njogera wano nze musikala ayogera kakati abantu b'ekikanga ekyo kizibu ki what is wrong ogenda ku editinga kubanga ogira nti kakati omanyi ku UBC omanyi kiri bwe kiti naye boli bo editors ebizibu byafu biyinzo butaba kufe naye go musayi oguberanga kubanga oliba wakweka amazima ate nga wategeera namaze bali bagadde bansibulire bana Uganda sibula bana Uganda ngambagaliza amefuga amalungi mbagaliza abalungi manya bajja genda yoyo bambale emidali
bambale emiyondo gye tutambadde allowance bagabane buli kintu bakikole naye mbagaliza omukolo obulungi batambule bulungi bakomewo bulungi era ne tale 6 ennungi ennyimba ezo zenyimbyeko zigenda kujja very soon era mugenda kuziraba nga gundi ennyimba empya nakakola ennyimba za miliyoni 26 nga nkozesa sente zange sina sente za mukulu za government za muntu yenna zinali nfunye kasokede mbera kusi mukama bampera omukisa mbagala nnyo naye genda maaso kisubi omukutu bagutya batya Yugi updates ani goge Yugi updates updates olabe ebikwatagana ku balwanyi bakadogo nalimu tutuse mpaka kati ebisago mu birabye byonna mu birabye byatutuukako naye tukyali balamu mbadde maliza ngansaba oluguudo historical okuva emyanzi okutuuka ekasanda okutuuka ebukuya awo kitumbi bomu ezatulikira paka kiboga lwe luguudo olukulu olwatandikirwako amenula ga Uganda lwataka lwabinya lwagawomogo lulunge tande wa walumbe lukolebwe his excellence sigadde nganze Sergeant Bukenya warrant officer class 1 kulwa katonda nensi yange wewa atrabo mulungi ye sergeant oyo ate akuba saluti nze nenziramu nkweyanziza webale kujja webale kwogera keri bana Uganda wewa